okuddukanya emirimu eddwaliro ly'e Ssembabule Health Center 4 liri mu katto olw'ebbula ly'amasannyalaze kati ssabbiiti 2 nnambirira era ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze kiwumeme kyekyabasalako. Embeera eno ereetedde abalwadde abasawo n'abakulembeze mu kitundu kino okutuula obufoofofo era bw'anaabakulembeze mu kitundu nga bakulembeddwamu RDC Hajji Walugembe Ramadhan basitukiddemu okwolekera eddwaliro lino balabe engeri gye bayinza okugonjoola ensonga eno. Mu kiseera kino abakazi abalina okulongoosebwa abakeberebwa omusaayi n'abalala tebakyafuna bujjanjabi so nga n'eddagala eryetaaga amasannyalaze liri mu kufa. Tusanzeyo abasawo abakola wabula nga Dr. Gilbert akampulira agambye nti ekizibu kye balina kyeki ekibululu mwe balina okukolera. Ono yandibadde yalongooseddwa dda nnyo olw'okuba nti amasannyalaze Meya wa Town Council ya Ssembabule Judy Kasekende naye ategeezezza RDC ng'ekitongole kiwumeme bwe kitasooka kwogerezeganya n'abaddwaliro ekintu ekikosezza ennyo entambula y'emirimu mu ddwaliro lino. Ne gavumenti erowooza ennyo institutions nga zino bwe tuba tulina ewumeme ate si yeyambadde apulabuti tujjako amaki yalize mu negotiations n'abakulembeze baaki okujja kuddwalira amasannyalaze. Yes. Abantu ba bulijjo basabye RDC okulaba ng'alondoola ebikolebwa ku ddwaliro kubanga abasawo batuuka kikeerezi ku mulimu ate ng'abalala tebabeerawo nga kuno kw'otadde n'okulwawo okuwa obujjanjabi. N'osanga nga mu butuufu tewaliyo omusawo n'omubagamba tebaliwo bagenze mu lanki eyawe etuukira ddala paka kiro. Mr. RDC bw'oba oze kukola tandikira ku incharge ngamba gwe bayita Dr. Wawali assa abantu abamazeewo nga si wakuzaalira ku kiso kubanga okuzaala kwa bwereere amuteeka kulongoosa. Ye Dr. Kawuki ayogerwako era ng'eddwaliro lino libangibwa amasannyalaze ga bukadde 12 agambye nti tamanyi ssente ezo bwe zaawera kyokka nga n'ensimbi ezibaweebwa gavumenti yazisala. Twali tufuna miliyoni 11 nga mbagambye naye kati bazisaze tufuna 8. So bwe twafunye ssente ezo twabadde tulina okukakasa nti buli kyetaaga okukolebwa tukikwatakwatako. Kati bwe mu mbeera yonna twagenze tumegulako kati omulundi guno nkifo ky'obba miliyoni 2.5 kasobodde bbawa miliyoni 2.2 era nezigenda ku akawunti yaabwe. Ayongeddeko nti eddwaliro lino teririna bikozesebwa mu kulongoosa era ng'abalwadde be balina okwegulira ebintu ekintu ekittattanya ekifaananyi ky'eddwaliro olwo abalwadde ne bagamba nti ayagala nnyo ssente. Omuwandikira ka lisiti ak'ebintu by'alina okubeera ng'akozesa mulongoose ng'agenda wabweru ng'agamba mmeeya nti eddwaliro balifuula lya kusasulira. Dr. Kawuki ayogeddwako ng'omuntu ow'entalo ategeezezza nti awaayirizibwa abantu abatamwagala so nga n'abasawo abataagala kukola be basinga okwemulugunya so nga ku ky'obutabeera ku ddwaliro abagenze kumulamu ng'omuntu omulala. Ekigambo ekyo si kituufu kubanga buli mwezi tufuna enkiiko ezo tukakasa nti abasawo ba owninga decisions zaabwe. Siina kigambo kye mbagamba nti mbagambye mukole kino tuteesa ne tuttaanya kati olukiiko terusobola kuvaamu kwogera bubi okuggyako omusawo yenna atayagala kubawa nga tetwagala saaviisi ye. Stella Nandawula ne Noah Kintu, BBS Telefina.